mpulidde amawulire nti omubaka w'abantu Ssegirinya Muhammad afudde nenzijira ddala wano nkakase ku ddwaliro y'e Lubaga. Ate bwe nzize wano ne baŋŋamba nti akyaliyo mu ICU tannafa. Kati ne ŋŋamba Katonda atuyambe adde engulu, abasawo bamujjanjabe adde engulu awone. Ndamali kibirigo okuva ekitebi mpulidde amawulire nti omubaka w'abantu Ssegirinya Muhammad afudde nenzijira ddala wano nkakase ku ddwaliro y'e Lubaga afudde kuba muntu w'abantu tuludde naye ku leediyo nnyingi ku imeeza. Ate bwe nzize wano ne baŋŋamba nti akyaliyo mu ICU tannafa. Kati ne ŋŋamba Katonda atuyambe adde engulu, abasawo bamujjanjabe adde engulu awone. Abubaka kiboweereza abantu be bakulembera mu Lubaga North? Ngumya abantu ba Kawempe North kubanga Ssegirinya w'abantu yakolera abantu n'akuteekawo obujjanjabi obwebwereere, naye mbagumya bamwongeremu essaala Allah amusuuse. Galawo nti omuntu yenna bw'abanga akedde ku makya omusawo amala kugamba nti nno omuntu avudde mu nsi, naye abasawo bwe baba bagambye nti wadde kiri kyabaddewo, kubanga bulijjo nali nkirabyeko kyesitajja nnyo okwogera, nali nkirabyeko obwantu awamu nga the fact is omuntu yennyini nga bba abantu abalala nga ne famire yabise negambira ddala nti ono omuntu yafudde yakoze atya. Bwe bantuuka mu ddwaliro, bwe twatuuka mu ddwaliro erimu ne batugamba nti no omuntu ono akyalimu akakuba, era bonna abantu bakola ki, naye ng'ate ne famire yonna yabise. So tulindiridde basawo kye bagamba, ffe twongera kusaba busabi nti obulamu bwa Ssegirinya bukomewo, obulamu bwa Ssegirinya bukomewo, kuba Ssegirinya akyalina bingi ebintu byabadde akyasobola okukolera bannakawempe na buli kimu kyonna kyonna. Era nayogera mbadde nzijanga njogerako okwo naye okuviira ddala mu 2016 awo wonna bwe yabeererawo mu byobufuzi na buli kimu kyonna kyonna, ate na connectinga nnyo n'omugenzi Pastor Iga. So naleka nga atuwadde omuko kuba yali mukwano nnyo gwa Pastor Iga. Kati bwe nagenda nenjoyininga nembeera nga ndi mukwano gwa Pastor Iga, so yandaga egimu ku mikwano gye nga Ssegirinya, era ne tubeerangawo nga tuwuliziganya. Omuliza wa Kyabassa wandyagadde omusigako ekifaananyi Ssegirinya abadde omuntu kikaaki eri omuntu atamumanyi ng'amawanga abawangadde nabo? Ssegirinya abadde real. Ssegirinya oba nja mugeza ku ki? Ssegirinya oyo gw'olaba nga kyalaba kyonna nti kiyisaawo. Nze naliwooko, nze nali omu ku batesitesi nga omugenzi Iga, kubanga ekiseera kyagenda likituuka nga biseera byakalulu. Ne Ssegirinya bwe yatuuka bw'ati, buli bwe yafuniranga opportunity yatuuka n'okwagala okubeera nti nno ye kennyini akolanga asha, olw'okuba nti nno yali ayagala abantu, yali akola buli kimu. Ssegirinya abadde nga bw'akeera ku makya n'avuga nti kinoba kino ekintu nkyagala, kubanga nze natunuulira ne mugamba nti kansala ogenda kwesimba ku naŋŋamba kojja omukisa nga bwe guba gunkutte kankole bwenti kwegamba kale abadde nnyonyera nga bw'oba okyegendereza ye muntu ng'omulaba nti ne baba balina press conference ayagala nnyo okubeera awo, ne baba bakozi batya. So Ssegirinya ye muntu nkugambye nti bw'aba alina ekintu kyayagala, era yatuuka ekiseera awo mu kampeyini naŋŋamba naye kojja omanyi nti wadde sirina ssente nti no ziizino ze nnyinza okukozesa mu kampeyini, naye nze mmanyi nti no nina omukisa oguwangula oba ogukola bwe guti kaŋŋende neesimbewo. So ekyo kyo Mukama Katonda tusaba busabi kyenkugambye. Ssegirinya abadde tannatwala, abadde tanneeyagala, abadde ng'obulamu bw'otuuka okugamba kwegamba kyekisinga nze okulabira kanti nekigira ng'obulamu bw'osobola okukera ku makya n'ogamba omuntu ti obulamu bubadde butandise kubeera nga buva ku ffe nti tubadde naye bulamu bubadde butuuse oba oli kuvaayo buvi nakola ki. Yes.